2023 nzirabyeko ko ne ndabamu nominations ezenjawulo naye abatanzania nga bangi Katedi Kenzo ndoza yasinga nominations ennyingi mu awards zino mulabyeko Best East African Artist badde wali waggulu mu Best East African Artist ndowooza eyesooka male yesooka right erimu Kenzo erimu Fally Ipupa mu Congo Inos B wabasi mu Kenya ndowooza aba mu Kenya Kofi Olomide mu Congo South Soul ya Tanzania ne kati yasigalamu omuntu omu then mwana Kenya splitting amasiramu ga wakawala ata yali myeka butera no Juliana mu bakyala tulina nomination yeyo baba agoberedde ki ku Juliana doza album luyimbo olupya luzinga nyimba za Shiba kundabyemu nani Spice sima no temuddeyo ku nsonga ya gundi gye yagamba yali ani big eye connection Spice solo kukkiriza nti alina collab ne is it alina namboso so abadde at least ali ku ground nnyo n'abatanzania agamba mbunna abayimbi basasula okubeera nominated Juliana asasula nominating akwali andikatala mu research ennungi obona akola awards olina osooka okukola yo ekintu ekigenda okusooka okuwa awards hype nozicreditifyinga kakati sizula Juliana asobola kusasula kubeera nominated naye omuteeka mu kiina gundi gyekiwa awards zo kati olaba eyakola zino award ezaalimu nga Bebe Cool ali nominated nga Bobi Wine agenda gaba award kiyinza okubanga mu region ya Africa East Africa wano Uganda yasinga okugoberera awards ezo baabala let's nominate Bebe Cool katuleeta ono nga agenda okugaba tekituuzayo ne ku gundi nomination ya Kenzo gye yafuna twakyogerako ku YouTube ya Kwevu nga kati ffe Bannayuganda tuba tufuniramuwa Kenzo nowabagiwangudde muzino awards naye abasajja bwe batunula ne bataayiza feno ne tubogerako bafunamu nnyo okusinga ne bwe tufunamu ate wano mu Uganda jjukira Bannayuganda tuli bawagizi nnyo so ndowooza tulinamu tulabye ndabye mu Juliana tulinamu Eddie Kenzo tulinamu Spice Diana sibeebo kati bana abaana abayimbayimba oluzungu bo tebabamanyi naye abatanzania ne basingamu obungi ndabyemu Wasafi ziri best way zigenda beera Nairobi like bano aba East African be baliwo zaka zibanga zika ze Nairobi wabula ndaba abatanzania bangi bazingambi bale mulimu abatanzania bangi nnyo Zuchi wuyo wa Wasafi ndabyemu Mbosso wa Wasafi ndabyemu Diamond wa Wasafi nendabamu Harmonize yali wa Wasafi Tanzania naye yina Wasafi yokka mbale maye yina n'abayimbi abawera but then ante kirungi kya Wasafi kyakoze at least yakuwadde amanya ekituze ku kitwagamba Kenzo nti awards zikatwetaaga oleme kugendayo wekka ngenda kugamba ekintu kimu nze I've seen it nti osobola owangula ekintu ekimu sirwa kuba nti bawagizi bwe bakuwadde naye nga abawagizi ba mukwano gwo oba abawagizi bw'oyo ali lo fit kuggwe begase wamu kuwagira kakati Harmonize wabanga alina abantu be nga bakkiriza nti Diamond mpira mu kukola kw'omuntu waabwe Diamond wabeera nominated bonna bagenda kwegatta naye kati okwegattako mu Uganda twegatta mu mawulire bwe tuva mu kamera sajja ka mutima mbisi yakagamba abaana bange kalonda oba okitegeera so I think twetaaga recommendations zikyetaagisa oba nga za kampu emu nezibeereyo bano banominatinze Mbosso tebanominatinze Wasafi banominatinze Zuchu tebanominatinze Wasafi oba ontegeera ne Liza naye ali nominated mu Uganda mbu beekolera branches abayimbi branches bakoza kuzaala abalonzi balinga politician abalonzi babazaala no tomulonze so naye ne challenge eriwo nti no bwotunula mu industry mu East Africa ndoze emyaka nga 18 na mega tafet why tusingako twali tusingako nga wosanga Professor Joe sangawo Chameleone wosanga Lady JD osobola okusangawo Juliana osobola okusangawo Irene wosanga Bushoke osobola okusangawo Bebe Cool like ngolaba competition
yes nga tukompine bali banya ekibongo flavor kya naffe tulina ekyaffe naye nga tutambula kumu actually Kenya yali yegezaako okutuvaako emabega kala ate tuleka tuli mabega wa Kenya kale tuweddeyo olutambula mu ba celebrities Hey, what's up? Na comebacks.